babe 10 mbaaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu ebiviirako omukyala okubeera ng'alumizibwa mu kaseera k'okwezina wadde nga emmana eba etobye ate nga yeekebezza nga talina infections. Ngenda kusooka nzigumiza ekigambo kya infection. Infections nnyingi abakyala ze tufuna ezitwafectinga, so olinza okugenda mu ddwaliro ne bakkebera nga infection gye bakkebera oba infections ze bakkebedde ziringa 3. Naye tulina kye tuyita STIs, ezo nno zikwata ng'ezo nno ze bayita sexually transmitted infections oba zino eno ze infections ze tufuna nga twegasse n'omuntu agiyina. Ne tubeera ne UTIs nga zo tuzifuna ng'ofuse ewantu omuntu w'aba afuse ng'aziyina. Ne tubeera ne infections zino ze tufuna ng'abakyala nga yo evudde ku bukyafu, si nti ofuse omuntu nedda, like waliwo mold building up ng'obadde toyoza bulungi, like nabunyaayo totawaaza bulungi. Abakyala tuyina obuzibu n'okutawaaza yadde tetwagala kikkiriza, ate ekituviirako n'okuba nga tuvaamu ekisu ekikyafu nga si infection naye nga buzibu buli ku ggwe, tomanyi kutawaaza, tomanyi kwerunguusa. Ekyo tujja kiraba oluvannyuma. So ne tubeera ne njogedde ku UTIs, njogedde ku STIs ne STDs. Zino nazo ziba ndwadde naye nga nazo tuzifuna twegadanzi. So olinza okuba nga weekebeza UTIs ne bagamba toyinaamu, oba ne weekebeza STIs ne bagamba toyinaamu, naye ng'ate olina by'oteekebeza. So unless ng'okonfamize nti zonna toziyina, naye kale katukkirize oba katugambe nti zonna toziyina, but still amazzi ogeekakasa ogayina era emmana etoba bulungi naye omusajja n'akuyingira ng'olaba aseerera, naye n'otuuka n'owulira ng'ate owulira obulumi mu kwezina ate nno obw'amaanyi. Ebiseera ebisinga kiyinza okubeera nga kiva ku bizimba oba osobola okubeera ng'olina ebizimba munda nga tomanyi. Oluusi osobola okubeera ng'olina kye tuyita yeasts, bakiyita ovarian cysts. Zino nno zo bino bubanga buzimba, naye obuzimba buno ate tebubeera ng'ekizimba ekya ddala kiri kye baggyamu omusaayi oba ekibeera ng'ekinyama. Kino ekizimba kibeera just nga kirimu mazzi, like kecreatinga naye ate kasobola okuvaawo oba obutavaawo. Nako kalinza okubeera nga kakuviirako okubeera nga ofuna obulumi mu kwezina, naye ng'ate obuzimba buno butera kukwata ku tubes ezo oba ku ovaries z'abakyala. So birinza okuviiramu okubeera nga ofuna obulumi obwo. N'ensonga endala ennyo esinga okuleeta obulumi ate buno bwo buba intense oba buba bw'amaanyi ng'olinza n'okuba weetaaga olaba omusawo nga buli bw'ogezaako okwegatta ofuna obulumi. Olinza okubeera oyina ekikyamu oba ng'olina condition gye tuyita endometriosis. Eno condition ebeerawo nga ka tissue akayina okulayininga ku nabaanayo kakula nga kabeera nga kawulaba kalayini, like kalayininga kuli ku nabaanayo, kavuddeko bakawabye ne kabeera ng'ate kati kakulira wabweru instead of kulira wali munda mu nabaana. Ekyo nno kibeera so dangerous era kikuleetera obulumi obw'amaanyi mu biseera by'okwezina oba weetaaga okugenda okulaba omusawo. Ate nga w'oba oyagala okumanya embeera eno, okumanya nti eri so like etiisa, nti omukyala ne bw'oba ogenze bugenzi mu nsonga ze z'ekikyala, like ze tuyita periods, weesanga ng'ofuna obulumi obw'amaanyi. Era mu abafuna obulumi obwo waliwo babufuna nga buli okay, naye wandibadde teweesuulirayo gwe nagamba, wandibadde ogenda n'olaba omusawo ne bakkebera n'omanya ekituufu kye ki ky'odiiringa nakyo. Ate era omukyala alina embeera eno kimuzibuwalira okufuna olubuto oba abeeramu n'obuzibu bw'okubeera nga tasobola kufuna lubuto mangu. Mpozi n'ekirayira nga we mbagambye nti ebiseera ebisinga tugenda mu ddwaliro ne twekebeza, nga weekebeza kitundu gwe n'okoncludinga nti senga sirina infection naye ng'oluusi olina infection. Ne infection zituviirako okubeera nga tubeera tufuna obulumi oba ng'osobola okufuna obulumi obw'amaanyi mu kaseera k'okwezina. Naddala yeast infection, kuba yeast infection ali nnyo common mu bakyala, nti ate ye waliwo kye bayita recurring, nti omujjanjaba nadda n'ojjanjaba nadda. Yeast infection ebiseera ebisinga eva ku bukyafu bwe nayogeddeko nti
tetumanyi kwerongoosa. Osobola okuba ng'onaaba buli lunaku, osobola okuba nga n'akadomola ogenda nako emmanju, naye ate era n'obeera ne yeast infection, naye ate nga weefaako. But ng'ekintu ky'okola tukikola mu butuufu bwakyo. Niyinza okuba nnako kuno video, I don't remember, wemba siina nja kubeera, naye ndabika nnenako. Kakasa ng'erabika kweri nga nsomesa ku ngeri gye tusobola okunaabamu emmana kweri. Osobola okuginyoonyaako n'ogiyitaayitamu n'olaba ddala ky'okola okikola mu butuufu oba nedda. So ze zimu ku nsonga ezireetera abakyala okubeera nga bafuna obulumi obwo obutiridde nga bali mu kiseera ky'okwezina, yadde ng'omukyala oyo ayina amazzi. So situnuulidde kyakuba nti tolina mazzi, kozi nfunye ekibuuzo kino eno kuva mu bantu kati nga bana, and I've been like mbadde ngezaako okubeera nga mbannyonnyola, naye nkimanyi mba sisobola kuwandiika byonna nga bwe mbyogera wano eno, mba ngenda kuwandiikako bye mba mpandiiseeko. So kyandibadde kyavunaanyizibwa singa ofuna obulumi buno eno n'ogenda ew'omusawo nga tonaba konkuludinga kintu kyonna, n'omulaba n'omunnyonnyola ye n'akubuulira, n'akkebera n'akubuulira obuzibu buvaawa, then tulyoka tunyoonye eddagala. Ebiseera ebisinga nabagamba nti twagala nnyo okwejjanjaba ne tulowooza tuseevinga, oba oluusi nga bugayaavu, nga sinakuseevinga naye abantu abamu tuli bagayaavu. Oga ate ngende mu ddwaliro, ate simanya tests, ate eddayo kime results. Ng'olaba bigenda kukooya ggwe mu butuufu ne weesalawo nti bwe naagenda ewa ssenga gundi ajja kumpa ebidagala njoze mu nseke, Kasanja Muga ajja kuŋŋamba enseke zireka zizikuluma. Kati just imagine ng'obaddemu na bizimba n'agamba nseke zizikuluma ne mujjanjaba enseke. Ekizimba okikonya, ojja genda otuuka ogenda mu ddwaliro nga kiweddeyo, nga n'essajjale tekyetaagisa, oba oluusi ng'ogenda kulongoosebwa, ate nga ebiseera ebisinga bagamba bwe bakulongoosaamu ebizimba ebyo bimanyi okudda, unless nga onywedde eddagala ne bikala. Naye ate singa era oba ogenze n'okizuula nti nina ebizimba era ogenda kunoonya ddagala ttuufu, bw'onajja ewa ssenga gundi ojja mubuuza nti singa olina eddagala ly'ebizimba, oba onaagenda ku muntu atunda haba ojja kunywa lya bizimba, togenda kunywa lyakwoza mu nseke. So tubeere nga tufaayo nnyo ku bulamu bwaffe, ebintu ebimu tubiwa amakulu, naddala ensonga bwe zituuka nga ziri ku bulamu, nti obulamu bwange tebweyagala. Nze bannange njagala nnyo obulamu bwange by the way. Nammwe mbaagala nnyo, ndowooza kankome wano eno nneme kulandagga nnyo. Omukama abankuumira ate abanjagalire, mubeere bulungi, temujjanga okwo. Kati bizikidde. Yeah.